nze Kapalaga kubuuzizaako. Ekiro kya leero twabadde disturbed ebyabaddewo byonna ebize bibaawo ebigenda mu maaso ebikwasa ennaku n'ensonyi ate ne biwulikisa nga bituswaza. Oluvannyuma lwa mwena kye mwategedde poliisi okulumba ofiisi z'ekitebe ekya NUP ne babbamu emijoozi egya kkala ya red, ne babbamu enkofiira, ne babbamu umbrellas, ne babbamu emikono gy'abalonzi abadde basayiningidde Kyagulanyi, ne babbamu ne ssente $23,000,000. Njagala okwebaza abo bonna abakoze okuzizzaawo. Naye ekiro kya leero Robert Kyagulanyi naye yalumbiddwa. Batadde drone mu maka ge ekiro ng'erawuna. Drone ebeera kamera. Kakati kamera eyo ebeera nga bw'olaba akanyonyi. Ennaku zino bazikozesa nnyo ku mbaga olumu ne ku bivvulu eyo. So ebeera mu bbanga bw'eti ng'ennyonyi ng'egenda erawuna ekifo kyonna. Omuntu agivuga teyeetaaga kubeera awo, abeera walako naye nga aba alaba buli ekigenda mu maaso mu drone eyo weeringiza. So kakati omuntu oyo kitegeeza aba yalingiza Bobi ng'anaaba, oba yalingiza mutabani we nga alya, oba kakati basically omulimu gwa drone kwabadde kulingiza. Naye nga jjukira nti amaka ge gonna gaateekebwako kamera. Kamera ezo ze baagula ez'okuyamba okukwata ababbi. Munnange baaziteeka ku kkubo erigenda Emagere eriyingira ewa Kyagulanyi, zonna zisimbye layini bwe ziti zirabe buli agendayo. Kyannaku era kiswaza, naye munnange yensi gye tulimu, ye Uganda yaffe, ate tunaakola ki? Naye ebyo byonna munnange tusobola okubitereeza. Nina we mbadde nsoma n'endaba, naawe osobola okulaba okunoonyaako. Waliwo jono oba kiyite ntya, ekiwandiiko oba ng'akatabo kawandiikibwa musajja bamuyita Seth Davin ne Samuel Hanley. Akatabo bakayita Psychology of Dictators. Badictator kiki kye bakola? Kugamba baba balowooza batya? Waliwo obulwadde babuyita narcissistic personality disorder. Narcissistic personality disorder. Osobola obugoogolingako naawe n'obulaba ne makulimba. Obulwadde obwo okusinziira ku Google, omuntu abuyina abeera inflated, abeera with an inflated sense of self-importance, abeera yeetaaga okufuna medical diagnosis. Naye obulwadde obwo ebiseera ebisinga tebuwona, naye nga just bakuyambako bumaintaininga. Kati kiki kyentegeeza mu inflated sense of self-importance? Nti omuntu oyo ayina disorder eyo abeera kwegamba buli kaseera awulira nga ye ateekeddwa okuba nga ye. Lwaki ate ggwe omuggyako ekyo? Kwegamba awulira nga yoyo yalina okuba ekyo. Kati buli lwalaba omuntu yenna agezaako okumuggyako ekyo aba ayagala kulwanyisa paka kufa. So bagamba abasajja abo, actually nga sinnagenda ku basajja abo, waliwo characters kwolabira omuntu alina disorder eyo gye nkugambye bagiyita narcissistic personality disorder. Abeera ne exaggerated sense of self-importance, nti ye afiiringa nga kwegamba ali important nnyo okusinga abalala, naye nga importance ye eri exaggerated, nti kwegamba just bagijubisa. You understand? Abeera ne sense of entitlement and requires constant excessive admiration. Kwegamba afiiringa nga buli kirungi kikye, buli muntu ateekwa mu bowingira down,
afiiringa eyo entitlement nti kyange yenze, yemu ku characteristics za disorder eyo. Then omuntu oyo expecting to be recognized as superior even without achievements. Nti ne bw'aba nga talina kyakoze, talina kya, ayagala mumusinze igwe yoyo yemu ku characters. Then abeera preoccupied with fantasies about success, power, brilliance, beauty or perfect mate. Abeera kwegamba obwongo bwe bwagala nnyo okuba nti nno akoze, kwegamba okumulagamba nti gw'oliwo bannange oli wakabi, eyo success obwongo bwe gye bwagala okuwulira buli kaseera. Then ayagala nnyo okuwulira power, nti gw'olina amaanyi, ye gwe wekka gw'osalawo, era nga bagamba muzeeyi tannasalawo, muzeeyi tunaagenda ne kyasazeewo, power. Then brilliance, nti gwe mugezi, ye mugezi, aba ateekeddwa okuba nga ye mugezi, kye basalawo kyonna kirina mulinda ye mugezi. Then beauty or ne perfect mate ebitegeera. Then omuntu oyo abeera unable to take criticism, tomunenya, tanenyezebwa. Ndowooza erinnya mulijjukira liri eppya. Abe head with vision, abeera obwongo bwe nga bumugamba ye yalina vision. Then bino nno ebintu biri mu Google, osobola naawe oteekamu disorder eyo ngikubuulidde, ojja kutegeera abagirina kye babeera ne vision ng'agamba nze nina vision nzekka. Abeera unable to listen, abeera neyo inability to listen, tawuliriza, toyina kyomugamba tawabulwa. Then empire building, anoonya nnyo okuzimba empire, okuzimba kwegamba agenda anonooza eno neeno agejje, akatono tekamumala. Then no empathy, tasaasira. Ezo ze characteristics z'omuntu oyo ayina disorder gye bayita narcissistic personality disorder. Kakati disorder eyo okusinziira ku Seth Davin ne Samuel Hanley, ebeera okusinga mu badikiteeta ab'amawanga ag'enjawulo, era abantu nga Adolf Hitler, Mao Zedong gwe bayitanga chairman Mao wa China, Joseph Stalin, be bamu ku bantu abagambibwa nti bayina nnyo disorder eyo. Kati disorder eyo abantu abo bagiyina, okusinziira ku bahanli bano bagamba nti those people see themselves as very special people deserving of admiration and consequently have difficult emphasizing with the feelings and needs of others. Nti kwegamba bafiiringa nti bo be basaana ekitiibwa, be basaana okuwulirizibwa, kakati mu kukola ekyo ne balinyirira eddembe ly'abantu abalala okusobola bo okufuna okwekkusa. Era bagamba nti they show a pervasive pattern of grandiosity. They behave with vindictiveness observed in narcissistic personality disorder. Grandiosity kitegeeza ki? Grandiosity kigambo kiri mu psychology. Kitegeeza it's kind of unrealistic sense of superiority, nti omuntu ayagala kubeera yeeyo, yenze nzekka, eyo ye grandiosity. Kakati abantu ababeera basically era abayina eyo disorder be babeera n'ekyo, nti omuntu oyo aba yeeraba nga ye era buli kimu kiteekeddwa kuba ku ye. So kyekyo kye bagamba bano nti they show a pervasive pattern of grandiosity. Grandiosity kyekyo kyenkunyonyodde nti omuntu aba afiiringa nga ateekeddwa okuba nga yali superior. Kati buli lw'ogezaako mu challenge nga afiirawo.
They are preoccupied by the fantasies of unlimited success and power. Baagala nnyo okubeera nti buli kaseera batuuse waggulu era balina obuyinza, okusinziira ku kitabo kino kye nkugamba. So in psychological experiments, bino baabikolako experiment munnange, era bagamba ba researcher baakizuula nti highly narcissistic individuals are more likely to try to punish those who negatively evaluate their work. Research, bakola research ku bantu abo abayina obulwadde obwo obwa narcissistic personality disorder, ne bakizuula ng'abantu abo they are more likely to try to punish those abagezaako okuquestioninga obukulembeze bwabwe oba obufuzi bwabwe oba embeera yaabwe. So abantu abo baba punishinga kubanga bafiiringa nga they are entitled okukola bye bakola. Kakati gwe gwani abagambako? So bapanishinga nnyo abantu abo okugenda okukola lwaki babagambako. So that is the psychological experiments ezikoleddwa. Era waliyo ebika bibiri ebyaba narcissists abo. Waliyo ekika kye bayita grandiose narcissism, ne wabaayo ekika kye bayita vulnerable narcissists oba narcissism. Kakati grandiose ebeera grandiosity ne aggression, agenda kunyigiriza kuteekeka akazito akole ki. Then ne wabeerawo vulnerable narcissist, ye feelinga insecure, ebeera insecure grandiosity nti aba atya nnyo nti essaawa yonna yonna oyinza omuggyako akafo ke, abeera acomplaininga buli kaseera lwaki tebasiima nze nga nkoze kino, abeera buli kaseera yeedifendinga balimba abo obulimba. Kakati oyo omuntu ekika kye eky'obulwadde abeera na vulnerable narcissist personality disorder. Ebika bibiri, waliwo gye bayita grandiose ne vulnerable. Kakati ye omuntu oyo abeera na vulnerable narcissistic personality disorder. Ebintu ebyo ekitabo ekyo osobola okukinoonyaako naawe n'okisomako, bakiyita Psychology of Dictators, kyawandiikibwa Seth Levin ne Samuel Hanley. Kakati ebintu bingi by'ogenda okulaba ebirimu okunyigirizibwa, naye njagala ojjukire kye nkugambye nti bakiyita narcissistic personality disorder.